Kulikayo mukumulamu uko ukyali program Sayansi ebibulamu nze Grace Bayiga okwongerayo tuline Dr. Specioza nga tulambikira ebyensimbi wamu na butawe bisobola okuyamba munnayuganda mu nsonga zo ez'ebibulamu. Katweyongereyo tulabe ate butyabo tusobola okutaasa munnayuganda. Kaakati nze mbeera nnyo ne mu baana bano abakola n'ebizibu byabwe abo bayitaani balina obuntu bwabwe ku WhatsApp na buki mbeerayo nga namukadde Juma nange neempulira ne bagamba nebaddamu kaakati ne bakugamba abali mu local government twetuli eno tetumanyi abatufuga ministry konze constitution yegamba ki muli mu local government naye mbalaba buli kaseera mugamba permanent secretary wa health minister wa health yaddamu minister eyewammwe mukola mulimu gwa health promotion disease prevention kati ekirala mulina kubeera nga mukwatagana na local government kati ebyo byonna tebinatereera bwe biba tebiteredde amateeka ne bwogateekawo nobeera ne sente nyingi kiringa kubeera nambaga naye nga tolina abategesi tolina olina sente abantu bazze teri abatuuza teri abalaga nti nabirako wali mu ngalo basigala banyumya kubanga embaga buli omu ani buli omu ewuwaalya owulidde kale ebyo bye tulina okutereezaamu entegeka y'okujjanjaba erina kuddibwamu olwo amateeka gano gasobole okukola ki mu kubeera wano okuwa amagezi omukulu w'eggwanga ne gavumenti yonna okuviira ddala ku president nze naba era nzija ngamba awatali revolution tebijja kukola ye mbyogera kati kubanga ndi musawo mutendeke mu bino ebyavu ebuzungu nabyo mbimanyi naliko minisita wa culture naye ndaba abajjanjabi baffe ab'ekinnansi bwe bakola kati abo bwe tutaabayunge eddwaliro obono omukugu naye alina department eriawo naye ebeereko amateeka nze bwe mba njagadde nga saagala kumira aspirini naye nga mu research mulimu eddagala ery'ekinnansi oba nga bwe mmira eddagala lino lindeetera okubutuka oba okusiiyibwa naye nga research yalaga nti eddagala ly'ekinnansi gundi lyerikola department ebeeraawo oba wingi y'eddwaliro ono omusawo anzijanjaba bakwatagane n'oli banzijanjaba ag'amateeka galina okukolebwa naye bwe tunaabeeraawo nga 6 ku 10 bannayuganda basookera eri kati ajja addeeka anywa akadomola naawe omuwa eddagala naawe okola ki kwegamba ebyo byonna kati okulaba wano munnayuganda omusawo babayita balogo totuleetera balogo naye abalogo abo bemugamba abalogo bebajjanja babajjajjaffe okuva edda omuzungu yasanga tukola ki tujjanjabibwa omuzungu yasanga tuzaalisa omuzungu yasanga tujjanjaba amaaso buli kimu n'amannyo eddagala gyeriri owulidde kati etteeka eryo nalyo likyali awo wenyini Dr. Spe wenjagala tweyongerereyo kubanga ekibuuzo kyange kiddako kiri awo traditional health service providers abajjanjabisa enkola ey'ekinnansi tugenda bakwasaganya tutya n'abasawo ab'ekizungu naddala nga tutandikira ddala ku kunoonyereza tuleke tutuuke ku bujjanjabi kaakati oba tumanyi waliyo Dr. Nambatya ali mu research Dr. Nambatya yali yakulira department 1 mu ministry ebyobulamu oyo technocrat naye ba researcher bennyini gye bali nze ne wiiki eno nalabayo wano twasomanga naye kati abantu abategeera kye tulina okukola abasoma obwa dokita be bayita dokita banabo ab'omu west abava Oxford type nga nze luli asinnaba kubangulwa bannayuganda juzi bwe naddayo okusoma abo gye bali yajja wano nga byayogera abitegeera biochemistry abitegeera physiology amutegeera kaakati bwe bakwatagana na bano ng'amanya ekintu ekijjanjaba kiri bwe kiti eyo policy erina okuteekebwawo sente zino president zagamba nti za innovation zidde mu naye ministry erina okukola ki okikola era kati mu planning tugenda kutandika okikola
tugenda tutandise okubajjayo basobole okukwatagana n'abana abajjanjaba abavudde famire. Omanyi abajjanjabi abo babeera mu famire nga balina ebikolo oba ebiti, kino kijjanjaba sukaali, kino kijjanjaba kino, bakwatagane n'abakugu abajjanjaba mu sitayiro y'ekizungu. Olwo etteeka oba regulations, amateeka agabafuga nago gateekebwewo. Otherwise tuli awo, buli ekizibu bwe kibeerawo nga tudduka, kino bwe kibeerawo. Naye kati ekikulu kiri nti nga bwe ngamba bulijjo, omutwe omunafu gukooya ebigere. Ye revolution eyo gye ngamba. Kati bano abaana abato abasobola okukola ebintu ebyo nabo gye bali mu research, abasobola otukwataganya IT tukoze tutya, era ebiseera bingi mubalaba mu mawulire babifunira walala nga bannayuganda, kubanga ffe bannayuganda tetutaddeyo gamba nti abaana abo bali luddawa katubeekwateko babeere nga batuweesa ekitiibwa, ate tubakwatireko ku innovation fund eyo, tulabe nti beeyongera okunoonyereza n'eddagala lyaffe. Abo nno abajjanjabi bano abalala boolaba ab'omu byalo basoma nnyo, ba traditional healers abo be banyooma basomera ddala. Balaba Naalongo Emukono yabusomera ddala kubanga mwana muto ng'alaba be bajjanjaba. Naye kati wano osomye emyaka 2 oli midwife ng'ofuukirawo mukugu, naye oli alabye azaalisiza abaana kumpi mutwalo mulamba, era si ssomero ddamba. Gye bali knowledge tugirina. Kaakati amateeka agafuga ebyentambula y'ebyobulamu tulina ogikwatako, kubanga n'essaawa eno bye mulaba ebyo abadvertising abo bonna mbuze mponya kino, amaanyi g'ekisajja, ayagala obubina, akola ki, abamu bwe bukunkumuka. Obukunkumuka tebubalaga, kati ffe tubulaba. Mateeka ki agali agabagaana okukola? Tewali. Dr. Namata tugamba regulations, amateeka agalambikiddwa kwabo teririiyo. Toyinza namuwaabira mu kkooti wonna kuba talina musango. Ate ng'obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nti buli omu yenna alina ekintu kyakola ekiyingira mu mubiri gw'omuntu. National Drug Authority kati bagyongerako ne food. Eyo gye nabagamba luli nti oba hepatitis B vaccine baleeta nfu basiowinge National Drug Authority. Entegeka gavumenti yagiteekawo, naye emitwe eminafu gikooya ebigere. Ate tetwebuuza nnyo kuba n'abantu okuva edda nedda abaabikola ffe bannawummula gye tuli. Naye kati kubanga abamu kompyuta zitutawaanya, abamu tebalina ku WhatsApp, abantu balaba nti bamala budde. Naye kyobaddeko omwaka guno n'okiddamu omwaka ogwo naguli ezo ssente za Uganda zigenderawo bwereere. Abantu basasulwa, abantu balwala bafudde, abandiwonye, abantu abatandirwadde baba tebajja kukola ki kufuna ekyo kirungi kye bakola. Naye gavumenti yo ekoze omulimu gwayo. Kaakati gwe baba bakubye ekikonde obukonde nga poliisi ejja nekutwala ate omuntu akwatidde obulamu bw'omuntu. Dr. Spe ngenda kuwulikikanga omuntu ali contradicting ku kigambo ky'abasumba. Tunalwala nagenda mu ddwaliro bamukira n'omugamba oyina kansa. N'agamba angenda wa musumba wange ajja kunsabira nja kuwona. Tukyalinawo gap nnene nnyo ey'okubeera nti omuntu alemwa n'okutandika okumira eddagala kuba alina okukkiriza okungi eri omusumba agenda okumusabira. Sibayi bwe kigenda kulika naye abantu abamu bafiiriddeyo. We lost someone ku cancer, breast cancer, nga agamba omusumba wange nze tannangamba kutandika kumira ddagala. So enteekateeka eyo yo gavumenti egitunuulidde what can be done? Ki ekiyinza okukolebwa? Kubanga bwe twatandikira puroguramu eno twannyonnyola abantu obulamu kyeki, health kyeki, twateekamu obulamu obw'ebyenfuna, economic health, ne tuteekamu physical,
ne tuteekamu mental, yes, ne tuteekamu spiritual, ne tuteekamu sexual. yes, owulidde? yes. Kaakati ye revolution eyo gye twogerako. Omusumba yenna oba imaamu oli musawo wa spiritual. Kulyowa myoyo kintu kikulu nnyo. Kaakati bw'otobeere regulated, byebyo nze nafiirwa omulamu wange. Yali headmistress. Mu kifo ky'okuyita abantu bannange yalina asima. Kaakati akavubuka ako keeyo ewaffe ne kabeera kwegamba oyo oba aba alina kubeera sued akugamba nti ogenda kola ki kujjanjabibwa n'ofuna ekizibu. Baluwa emukkiriza spiritual health okuwa amagezi ku physical health y'omuntu eri luddawa. Kyova olaba kati bw'olaba mwannyinaze President Paul Kagame yabagambye balina okusoma theology. Omuntu asomye theology akwata ku buli kimu kyonna. Asoma logic, n'asoma anthropology, n'asoma amadiini gonna, n'asoma obulamu bw'omuntu. Kiki ekimuleetera okusalawo? Era kyova olaba ba pastors ne ba reverend n'eddiini y'Ekiyisiraamu kibuli togiraba, nsambya togiraba. Kaakati emukono tolaba ddwaliro. Kwegamba bonna bajja balina spiritual health naye nga waliwo eddwaliro nga bajjanjaba. Yes. Ne baddira omuntu yasoma theology n'agenda n'asoma obusawo n'abeera dokita, n'agenda n'asoma obusomesa. Naye nga kwegamba kutulyowa myoyo mu buli ngeri yonna ekwata ku mubiri gyaffe egy'ennyama. Nkwebaza okuba nga otambudde n'enfuko gye twatandikidde mpaka wetuli kati obadde ku program Sayansi w'obulamu. Nze Grace Bayiga. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna oba nga watandise program nga tonnaba ngeri wakati osobola okusindika obubaka bwo ku 8338 ng'owandika ekigambo Sayansi n'olekawo akabanga. Olwo nno osobola okweyunga ku mboozi gye twatandise nawo. N'olwesoogeeyo kankulekere 2 wives tovaawo.